Yes, Bana Uganda, I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Good afternoon, everyone. I love you all. My fan, God bless you wherever you are. More blessing. Follow everyone. Thank you so much. Bless of the Lord follow you. Much love. This is me. If you see me wear this my love is this clothes, make sure there is a danger. This is me, real me. I don't pretend a real Joyce from Kyekimu, real Joyce. Don't pretend actually pure blood, actually. Ha, Bana Uganda. Tagging a wale wo mawube ono ya sende mawube munyongo. Mawube pa bana kalbil Birinyanja ono taginga muchaja ono jo balaba ko agenda ko mu TV mu radio alikulinya ya Prince David Chiago lwachi Prince atwala ko kapere mu Dubai lwachi azime nyumba laba ko mawube taginga mawube ono laba mawube Bulunako Calvin Birinyanja azungane passport ya kadama kumikono ye ya bwerere lwachi Calvin Birinyanja gama me I get the money from the government to abuse Bobi Wine sente ono kan kole passport bagabe ko abakada bagene bakole ko ya bwerere lwachi okola ko boto ofuna sente ya bwerere ya kuvuma Bobi Wine mu government lwachi sente ono togabako ya abakazi bayagala kujja museo ya passport ni ya visa agame sente je bali kan yambaiko genda okoleko mulimu labo kwa banabo kapera genda kumu Bobi asaba Bobi agamba yagala kufuluma ewavu yagala kulinya nyonya kafere tabagamba ko Bobi ayagala Bobi azimbe nyumba kapera lina nyumba ye si bulu mutu Bobi Wine azimbe nyumba akoleko bulu chintu yona Bobi Wine akola mulimuzi akola mlimuzi. What did Bobi Wine work in Uganda? We see what Bobi Wine is working. The money Bobi Wine food for Kapere to bring Kapere Dubai on a center maker. Lwachi center on Bobi Wine atwalaga yambe ko abalema abalaba jebali balwa de bachibiti bamoiko Kapere. That is the bless of the Lord. Because Bobi Kapere has Bobi Wine. I want to just enter in the airplane. Like me last time I saw the airplane passing from up. Ooh, I said, God, which day am I going to enter in that aeroplane? I saw like this. You see right now, I fly, I enter in aeroplane. How many times is it gonna go? Many times. Gena ko ensi ya jawulo ba wawa is atambula ni mwaka ona gena ku London. Mwaka ono is agenda mu London. See ya mukiza ya Katonda. If you believe something, that thing might happen to you. According the way God answers people's prayers, Kapere ask for enter in the aeroplane. Tabasa wako gambe Bobi Wine muzimbe nyumba gwema uwe Calvin Birinyanja. Oi gwe okola tende mu government. Uzime go nyuma bameka. Mickey Wine sala ko keko askari we lwachi agaba ko sente yagala sente nyo gwe musiru gwe yagala sente nyo asinga ko obaba zala ko gwe ni sente ofunye sente ya bwerere ya kuvuma Bobi Wine ofunye sente ya bwerere mu kola ko passport ya kadama buruna ko twala ko kadama mu nguni mukata mu kwet bwa visa ya bwerere lwachi okola ko visa ya bwerere muveyo ko Bobi Wine gweba ube Calvin Birinyanja mutaginga muchaja vayo. What you are looking from him you will not get from Bobi Wine ya Calvin. You are going to get from somebody else, not Bobi Wine. Abantu bakuwa mu Uganda. We are tired of you Baganda, you propaganda. Si bona. Not all of you Baganda. I'm sorry, not all of you. Oh no basadi ya pa bana. Bayagala sente. Why, even one day, why don't you appreciate your brother? Why don't you appreciate someone? You want to be enemies more than, you are the one who knows anything more than Bobi Wine. Ulwachi ona abantu balaba ku mubi maina ono feza afarana enfuli tobaziga mulungi
basumako Bobi Wine nyo. You cannot get a smart person in Uganda, Baganda, smart one who abuse Bobi Wine. No, ona muvundu. Senda fuka sende. Gwe omanyi factory ya senda berawa. Bobi Wine akola. No. Bobi Wine. Allah. That's why people love Kyagulanyi. We love Bobi Wine in Uganda. We love Bobi Wine like the way we love sex. Manyo? Abantu bakwagala sex. Sex be woman. We love Bobi Wine like the way we love sex. Nobody said I don't love sex. Sex is very sweet like a Bobi Wine. We love Bobi Wine. Bananga aba omwana no. We love Bobi Wine. Omona nyira. Omona is smart. I don't think Bobi Wine is a people bagada. The way Bobi Wine is smart. Omona yambale ko suit, anyuma mu suit, lubutali slender cut, Janet cut, muchaja nyirira. Bobi Wine anyirira. Mukama katonda, Bobi Wine anyirira. Yamba ko Bobi Wine tata. Abalaba ya Bobi Wine basiwaze. Abawube basiwaze. You don't even one day. You cannot even get any good news in Uganda apart from Bobi Wine. Bobi Wine olinamukisa baba. Full of blessings follow you. Every day. Anakona Burundu. Anakaba Bobi Wine in the blood of Jesus. Every day. Yes. Not all the time, Bobi Wine. 2026, we are going to vote Bobi Wine. Gana kulona Bobi Wine. Abantu balabe. We are going to vote Bobi Wine. Mama nyabo. Hey, everything comes from God. Even you right now, you got a job to abuse Bobi Wine. You are not being started from abusing Bobi Wine the time you are still young. By the time you have been selling nakati there with Calvin Birinyanja. Right now, those are the things God give it to people. Every day, Bobi Wine. I don't know. There is something. This man, the one you like more than the blood. You will know one day. Buma. At least sometimes you mix Luganda and Luzungu. You speak English and what? And Baganda. Let people understand. Don't allow Baganda to get tired to hear only Baganda. Muleka barazamba other people to hear what you say. For us from where northern Uganda, where we want to listen what you said every day. Not only Baganda language. You mix. Oba Alvin Birinyanja inachi asinga Bobi Wine. Omwavu Bobi Wine asinga kugwe. All of you pa bana ovuma ku Bobi Wine asinga kugwe yakunyirira ku magezi yabi uluchintu yala Bobi Wine asinga ko ono aba uwe bona. No one is like Bobi Wine. All of you. That why. Hey, ogena kuduka mulalu. You will get a sickness for pressure for nothing. Ogena kufunya ko pressure. Ya bwerere. Ku Bobi Wine. Chiago. Hey, people of Uganda. You start learning the language for Baganda. Learn the language for Baganda. When you go to Google, you listen to what Baganda said. Not all of them. No. Oh no, about Wibayagala Saint. Oh no, about Moneylander. Anti daba. Characteristics is over TV over taina content.
Uptop boss asiba wanera buye wanopu yajogera mu diaspora era akulaga yogera ku nupu yogera kuchagulani bwekisokola amayindo oyogera erinnya lyange bw'osokola obukakampa mu mayindo kyovula buno bu TV bwamwe bwagwa tebulina na ba sponsor any credible sponsor tasobola kolagana na kano ka TV because they lack content, they lack creativity. Kyovula batuuka omwezi nga guweddeko oba omwaka nga basasula sigino ng'ate ssente balina genda zisokola muki balina zisokola mu ndiga kubanga tezina ba sponsor any credible sponsor tasobola kuddira kuteeka mu kano kagundi mu ka TV gundi mu ka TV sente. They lack content, they lack creativity. Kati how can you sit on the TV you are discussing Uptop nzani mu gwanga Uganda nzani mu Uganda bannange nga muli banafu nnyo nga mutuwadde nnyo amakulu a young man from Joyce, you are busy discussing me gye mwandiyise mbu is a national TV feed that wakitwalanga nga kintu kya muwendo nga tugenda na bugenzi nti mugenda kulambula ku WBS but you are there seated ku TV you are discussing Uptop. Who is Uptop? Kugamunda zenti ndi wamanyi nnyo n'okusinga ka TV kamwe nti nze nkaleetera views buli kaseera Uptop takyava ku soroti buli kaseera Uptop takyava ku soroti naye omuntu ng'alabye ne ka TV k'okusatu muli banafu nnyo ate kino ekingiringiri kijega eyandibadde wali ng'oli mu kavimboko bw'ovimbira mu kafooko ke baakuwa wadde kale kamajenje kenene okavimbiramu nti presidential advisor nga n'okuwa obuwe omuntu mention kizibu naye you are discussing Uptop a TikTok nga nange ku platform yange eno sisobola ku discussing my fellow TikTok neepankamu naye kati at your level oli ku TV gye bayita national TV mu discussing Uptop a young man from Joyce bomba temulina byakwogerako nze mumpo omulimu munsasule nga buli mwezi obukaddaga ngamba wandikira content owokwogera kuba mukatuka no mujjudde mu content gwesobola obbawo ebyokubeera nga byogerako serious matters beyi ebirime njikanamye nnyo ka TV kagwa nnyo kali eri mu liigi wano kati okaddabulwa mba ngenda kukola donkey work era singa nze mbadde programs director ekyo kingiringiri mba ngo bakigobe bye bine bisudde TV yabyo mwe basindise kati mbumulwane nze nno nga sisoboka ate bino bye mukolera ddala byenjagalira ddala buli mubeere eyo nga temunkolokota mbangamba sibanga nkola amakulu so kati mba mundaze nti am a threat to you all naye ate mbadde sisuubira nti nyinza okubeera threat eri bano naye mundaze nti ndi threat mweteze nnyo naawe ati owalevo wandibadde oli oluvimbo nga ffe toyinza twogerako naye oli mujega so mukwano twali ekikwawa kyo omanyi gwe oli nadduvuttu kasita weezezengerera omuntu oba oyagala kulya neze nkugamba ebigambo bino tojjalya nze ndi mukodo genda ogulube braza furufiga genda ogulube ne hakizo ziri eri ebbiri zoyina oyina wano omugole wo gwe wakamala okusiiga kabootongo tonnaba namujjanjabisa oli mu kuwambagatana ozze kulipira eno gyoyagala okutandika mbu nayo yagala kuvunjagayo mukwano nze sirya kasasiro gezaako ewalala genda eri osooka osootinge akize ebbiri ewa simpoke ojjanjabise n'omugole naye nze teweewa ssuubi litaliiyo gwe kayozengerera omuntu oba oyagala kulya so teweewa ssuubi litaliiyo sigaba naye bwe babanga bemwe bebasindika bansindikira banafu so bonna abasindika musindike kuba amaanyi kubanga nze nkeera ku makya buli lunaku neneetunuzaamu kamera nga nzize kwereetera bizibu naye abantu bemusindika banafu muleeteeyo kuba amaanyi nze njagala bukeere ku makya ku social media kuno kufuneku omuntu ng'asobola okunzikattira bulungi nange nempulira nti naye mukyaleeta banafu ekyo bwe kiba kibalemye mundeke bulesi ngende kubanga myamu hiya tusite embeeraawo mbu muyina essuubi nti mugenda kujja wano mukuba omuntu mumufrustrating agende bino byenjagalira ddala so tokigeza totawaana teweewa essuubi n'olowooza yadde n'omulundi n'ogumu nti osobola okumpuliza obubi kubanga sirogani yange eri nti nze siwazike kagaati nze edimansita w'okuwuliza obubi
kati siyinza kuleka muntu yenna mbusimanya asobola okukeera enkya nampu Tikinga chagulanya tikinga Bobi tikinga chaguya tikinga Bobi ya tikinga sentamu tikinga abana wakulu jangu tikinga balugwara tikinga abakara mujong tikinga baganda tikinga abasoga tikinga bona tiki muje tikinga Bobi ya tikinga chagulanya tikinga Bobi ya bana Uganda tikinga chaguya tikinga Bobi tikinga mwego kalulu Bobi ya balogwara tikinga acholi we tikinga abacholi we tikinga